Embeera ekyali yakaweereege ku kyalo Bulenga Kikaya yakisanga mu disitulikiti y'e Wakaso olw'abatuuze okubulwako webaddukira watuufu ku nsonga ezibaluma ku kyalo kyabwe. Entabo eva ku kyalo ku baana ba Ssentebe babiri nga buli omu awa ebiragiro bye ne woofiisi ye gy'asinziira okulamula. Kati abatuuze baatuuka n'okwekutulamu ebiwayi bibiri okuli abawagira Ssentebe omu amanyiddwa nga Katumba n'omulala amanyiddwa nga Pade. Abatuuze abamu balumiriza oludda lwa Pade okubasibako obumenyi bw'amateeka naddala obubbi. Era okuva mu kiseera ekyo obuzibu obutabanguko obubbi tetwebaka buli kimu bakibba tewali kye batabba. Bagamba nti tebe gutuuka ku by'ettaka ne gujja bagira anti olw'okuba buli Ssentebe alina sitampu si kyangu okutegeera nannyini ttaka mutuufu. Obeera ng'oleeta ensonga ng'oba za ttaka ng'eryo esitampu eriko eya LC eriwa eri ey'emabega kati bw'ojja okwekubira eno enduulu kyamaani mutuufu taba musobya n'agamba kutusindika esijja kusobola nakusindika odde ku gulawundi. Ewange nakola ng'omukyala mu bugubi n'engula akapoloti kange. We nakagulira mu ofisi ya Pade eri LC endala kati nemmanya nti nguze. Kati ate oluvannyuma mu ngeri y'emu era mu LC ya Pade ate ne wajjawo omugagga eyajja n'angula okunninaana n'ayagala anzibeko ewange. Kati era kyamaani y'omu Pade ye yeegatta n'omugagga oli nga baagala bansuuze ewange. Okusinziira ku Moses Katumba omu ku bassentebe, obuzibu buva ku byafuna olw'abantu abamu abaafuula omulimu gw'obwa ssentebe ogwa ssente. Ssentebe yavaako yalina akabinja k'abavubuka kangi ke yali yeesibyeko akamwetoolodde ng'ate ku bonna bonna tekwaliko yali alina mulimu. Kati guli nga baagufuula ng'omulimu. Ne ku ssaawa olwaleero bagenda batwala ng'obwa chairman ng'omulimu. Agamba nti olw'enkaayana ze balimu ekyalo kyabwe kifiiriziddwa ebitagambika anti n'enteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya zibayitako buyisi. Katugambe okuwalinsa Paris modo abantu tebalina bagenda ewa chairman yennyini omutuufu. Abalala babeera bagenda eri abalala nga bajja eno. Kyokka n'abatuuze bali ku ludda lwa Ssentebe bamanyiddwa nga Pade balumiriza Katumba okukozesa obubi woofiisi ye n'atuuka n'okuba mumanga ebbaluwa ze beetaaga. Bwakukwana n'ogaana bw'ojja wano mu woofiisi ye tasobola kuyamba. Twajjawo mu woofiisi y'omwami oyo nga twagala ebbaluwa za LC nga tugenda kufuna ssente kujjuza foomu za PDM naye omwami oyo yatuggyako omutwalo. Bagamba nti kakibe Pade ye ssentebe waabwe omutuufu nti bonna bakayanira entebe ye batawanira bwereere. Kyamaani Pade kyamaani w'ekyalo kino Kikaaya zone ye kyamaani waakyo ezo mbizi naawe. Twaleebukana ku lw'abaana netutuuka n'emiranamiro ku lw'omusajja oyo ye kyamaani waffe. Ebyo ebya Katumba tetubimanyi. Kyokka obuzibu babusa ku RDC wa Wakaso okulemwa okuggala woofiisi ya Ssentebe Pade nga kkooti bwe yali yasalawo. Permanent Secretary wa local government n'alagira baggale woofiisi immediately n'agaana. Okusinziira ku RDC wa Wakaso ekyalo bo bakimanyi nti kirina Ssentebe omu yekka era nga yalina sitampu entuufu eyamuweebwa gavumenti. Nga kye tumanyi tulina chairman ow'ekyalo alina sitampu mu bujjuvu. Era oyo gwe tutwala gutusaamu ekitiibwa nti chairman omutuufu mu mateeka. So omuntu yenna anaagamba nti ekyalo kirimu sitampusi bbiri obumenyi bw'amateeka era bwe tunaasanga nti kituufu sitampusi bbiri tujja kuvunaana oyo anaaba ayina etali ntuufu eya gavumenti. Era agumizza abantu nga bwe bagenda okufuba okulaba nga babannyonnyola bamanye ssentebe waabwe omutuufu. Kuba nja kugenda ne kaawo tubannyonnyole ani omutuufu ku kyalo okwo. Ye Ssentebe Pade tetusobodde kwogerako naye oluvannyuma lw'obutamusanga ku woofiisi ye.